tukanyisije mu biro olwaleero Electoral Commission amaze okunominatinga Dule nga candidate ku kifo kya Women MP mu Mukono district. Ndi musanyufu ekyo kifunye step nene ate first of all nsuubira kugenda mu maaso ne mobilization gye mbadde nkola, nsuubira okugenda mu maaso n'obuwanguzi bw'ensuubira ate n'obuweereza nga bulijjo. Nja kusookera mu bavubuka abo balowoozaako nnyo baana baffe abeetaaga lot of guidance, abakyala mu bibiina byabwe abo nabo balowoozaako nnyo, naye generally ebyobulimi n'obulunzi biteekako nnyo essira. Biki ebitaggwa development tekoma wenakoma wenyongereza biki Mukono erina kya unemployment nanyo mu bavubuka ekyo kyetaagira ddala ettaffaali. Agriculture yaffe si nnungi, abantu tebanayiga bulungi agriculture, tebanagifaako. So gwetaagamu sensitization ako akamala developing tulabe nga naffe tufunayo kifo production. alenga mbale nakatandika erinnya lyange nze Kigundu Steve, nze ssentebe atwala eggomba lya Mukono Central Division. Ndi wamu Leiga Samson, ssentebe wa Gomba Division, amagombolola abiri agakola municipality. ffe abali wano ffe kowaatimu ekola Mukono municipality ndi wamu ne vice chairperson wange Gombolola wamu ne chairman wange wali n'abakulembeze abamu chairman bali wano. Olwaleero tuva kuwandiisa kandidate waffe Honorable Peace Kusaasira ku kifo ky'omubaka omukyala agenda okiikira disitulikiti y'e Mukono ogenda mu Parliament. Ensonga lwaki mutulaba nga bwe tuli ng'ab'NRM ebyava mu kamyufu ffenna twabitegeera. Akamyufu kaffe ke bateekako NRM kaalimu embeera embi, embeera ey'okukulunya, kaalimu embeera eyali ey'okwegwanyiza ey'obwannakyemalira. So kandidate waffe ono bwe baali bagatta obululu ekyatusoomooza nga tulinga abatalina NRM Mukono municipality baddira wano ne bazanyirawo nnyo ne bagaana okuddira ne bagaana obululu bw'eggoma okugattako ku results z'omubaka omukyala ekirabikanga Mukono municipality eyali ey'ebitundu ki oba teri NRM. Gaffe abakulembeze ensonga ezo twaziraisinga baagaana oziwuliriza, twagezaako no saasa sekretariat eyingire mu nsonga ezo zetegereze netazifaako. Netugamba nti oba tezifuddeeko ffe katugatteko obululu bwaffe, ffe tugenda okugattako obululu bwaffe nga Mukono municipality yaffe Honorable Peace Kusaasira yawangula akamyufu. Ne tusalawo ngaffe abakulembeze aba division z'ebbiri oba tutya ono ye kandidate waffe era tumaze omuwandiisa era tugenda mukulembera naye nga tukulembeddwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga pulezidenti Museveni agenda kuwangula akalulu kano ye kandidate waffe omubaka omukyala tuwagira Honorable Peace Kusaasira era ye ssaawa Peace Kusaasira oye asabe ssentebe wange okukoma naye ayongerezeeko. Basebo ne bannyabo nyongera okubategeeza nti kandidate waffe omutuufu ku kifo ky'omubaka omukyala tumaze okumuwandiisa. Era njagala kusaba ku mulundi guli nga bwe twamuwagira eddoboozi ly'abantu ne bagaana oddiwulira, twongere tumuyiire obululu era eddoboozi ly'abantu lidde mulikole mulikike. Ffenno Peace tumulinamu ekyenjawulo nga bannaggoma olw'okuba nti ye kandidate yekka ali ku kifo ekyo ng'ava mu ggombolo yaffe ey'eggoma era twasazeewo okumuwagira nga bannaggoma. Ensabira ab'ebibiina ebirala egatteko kuba ekyamazima kiri nti teriyo kyalo kitaliiko purojekiti ya Honorable Peace Kusaasira. Sijja kugenda nnyo mu biwa ono ye mukozi ontalaga ffiga wabula mukozi